kati olucho olunaku olwaleero lutuleetedde amazaalibwa g'Omutanda. Yes. Ate nga tekimanyi nti nno mu nsi ya Uganda naddala mu Buganda bw'oyogera ku Hajji bw'oyogedde ku Buganda. Olw'ebizibu bye tuyiseemu ne obwakabaka bwaffe olw'ebizibu bye buyiseemu ne kabaka waffe olw'ebizibu byayiseemu Katonda n'amuwangaaza n'amulaga ku bino. Kaakati amazaalibwa gano gagattako ekyensi yaffe Uganda. Okugigatta amazaalibwa okujjukira atajjukira kiwe ate kyalonza tukola atya. Tulina amazaalibwa gano nga tugakuza gongera unity mu bantu nantukuŋŋaana olw'omuntu omu. Eggwanga lyonna Buganda lijja kucacyanca ku lw'ekyo. Olaba bwe tuyongera unity, love, olaba okwagala bwe kweyongera eri abantu. Si olaba abantu n'okumanya bukulinga nti kubanga ono ataaliwo ow'emyaka 15 kati agiweza naye ayingiramu omwoyo ogwo nti nange naliyo nga Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 66 olwo nga wa5. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II Magulu Nyondo Lukoma Nantawetwa Nantalinnya Katebe wango tabuuka buli waba abuuse nti embadde ndidde yo tetambula. Tukuyozayoza ku lwa Katonda okusobola okutuusa ku mazaalibwa ag'emyaka 66. Tukwagaliza nate obulamu obulungi mu maaso. Tukusabira Namulondo y'abajjajjaawe ogikuume bulungi, Katonda agikuwangaalizeemu, ezzadde n'ezzadde erinajja ligisange nga weeri. Kaakati na wano nno kyeŋŋamba nti Buganda bw'eneddamu n'emala etereera n'efuna abakulembeze abalungi ne Uganda n'ekkiriziganya ne Buganda okukakasa nti buli omu yeegatta bwegasi ku munne, naye okwegatta si kwakusaanuuka nga bw'olaba sukaali bw'abeera dissolved mu mazzi nomala kukombako obukombi nomala nti gano amazzi galimu kasukaali. Okwo abantu si bwe twegatta, tusigala unity in diversity nga gwe wooli nange wendi naye ne tugattagana n'enkola etugatta okukolera waki awamu. Kaakati COVID yajja tetwasaba ku Ssekukkulu. Twasaba Ssekukkulu ki si mazaalibwa ga Yesu. Hajji olina bwino Yokaana erinnya agambye nga mu kika kyewaffe tiririiyo. Olaba kyekikulaga kati weebiri n'ennono zaamu sobola okutambula nabyo, tutambule nabyo. Naye buli mukulembeze anajja bw'anajja mu bwongo bwe ng'ekizibu kyatunuulira n'oba teyakyogerako nga bali e Tanzania nti bwe naaba tuzzeeyo abasigadde bajja banzikiririzaamu okuggyako Abaganda. It is a problem. Oyo Obote era n'agamba nti nga bali mu kuteesa kwa UNLF nti wazira I know what to do, how to deal with them. Beetaaga nnyo okusooka okubanyiga n'obanyigiriza. Kale nno na wano ayinza okuba nga oleese ekigambo kimu 3 in 1, 2 in 1, 5 in 1. Naye ffe tugamba bayagamba Crash ng'ayogera ba Nuupu. Waliwo enjawulo wakati wa Nuupu ne Buganda. Njawulo weeri? Nona Hajji lwaki President Museveni takola birthday ate nga ye mukulembeze w'eggwanga? Kaakati okuza amazaalibwa gano galimu obuwangwa. Kati oli talina buwangwa? Kale obuwangwa bwe nga ate tebugwayo. Kano n'olwekyo abo tebakoza mazaalibwa kubanga mu buwangwa tebabirina. Naye ffe waffe obuwangwa tubulina n'ennono zaako era bye bitukuuma.
abalabi baffe abalungi aba The Flashlight Channel Uganda tusiima olw'obulamu Mukama bwatuwadde n'obwawadde mmwe benna abali mu nsi yaffe Uganda, abali e Bulaaya, abali eno Luweero ewa Haji Nadduli. Timise omu yekka yasigalira omu essaawa zino gwe tulina, abalala babayitadde. So tutumiddeko mikono gyaffe mwenna abali mu Ohio, abali mu Germany, abali mu Vancouver, abali neyo emikono. Ninaye mukwano wange bamuyita Florence Emukono. Naye mutumiddeko nnyo. Awamu ne maama wange yazaala omukyala abeereeyo Bemukono. Ekyalo kyonna tukitumiddeko. Gojjo waŋŋambe bakiyita Ttaka Jungi. Kati baayungayunga ettaka. Baalireetera mu Bosero. Eryo ne baliiwa. Ko ne lifuuka Ttaka Jungi. Ne bagamba nti temulitwalayo. Bijja biyinza okuleeta obuzibu tetwabyebuuzizzaako bulungi. Ne baliiwo. So mwenna amini www.ug tukutumiddeko oyo musukulu oyo batunda ebintu ebikozeseddwako. Haji nga tunagenda recently twalabyeko government ya Uganda yaddidde buli family yaliko mu bukulembeze mu nsi yaffe muno mu Uganda. Bawadde biliyoni emu. Amini family bawadde biliyoni, Obote bawadde biliyoni, Babinasa bonna. Olowooza ne Kabaka Ronald Muwenda ayasooka ko yaliko omukulembeze w'ensi yaffe Uganda. Ne bamuwadde. Babadde bamenya. Saakitegedde nga bakigasseemu. Twakitegedde. Haji buuza kuba tulaba tutandikira awo. Bannafulaasi bannange mwenna abali okumpi n'ewala, nga bulijjo tusooka okwebaza Katonda olw'obulamu bwatuwadde n'ebiseera byako, olw'okwagala kw'eggwanga lyaffe okuba nga takukyusizza, emirembe gyaffe n'aba nga tagisaasaanyizza. Tusaba tugendera awo tweyongere okuba abalamu, ate nammwe nitubeebaza okusobola okuyaayaana otuwuliriza n'otulaba, kubanga omuzungu yagamba nti oyo asasulira omuyimbi yamutuma okuyimba. Asasulira omuyimbi yamutuma okuyimba ddala. Senga nga mbadde ndi muyimbi n'enyimba ennyimba nyanga tewali zigenda, sizivaako obivaako, ate osanga atema mpuuta. Ate atema empuuta bamusanga nga talina ddoboozi, alina kitalo, n'ayimba oluyimba ne luyitirira, empuuta agerekawo n'agenda mu kugira ki? N'agenda mu kuyimba. Kaakati nno nammwe bwe mutulaba ne mutusanyukira, kye kitutuma okuddiŋŋana ensonga z'eggwanga lyaffe, kubanga nammwe muyaayaana muzaagala. Nkufuna. Babyoyogera babyagala. So nabo ne bagamba katusigale nga tulaba. Be bakutuma. Genda okukola for further research. Kakati noga nti oli yagambye ate kino jangu ne tukittaanya. Naawe n'osigala nga osanyuse, kubanga naawe nkulekedde ebyafaayo byonna otegeeza famire yo. Kubanga byonna bituliko byonna si bya class. Kanaffe tulinga Bible, tulinga Yesu. Aboogera ku Yesu be baluka bagamba mama atambulangako naye. Kyekyo kyennyini kana bajja tugamba Luka yawandiika nga wayise emyaka 6. Naye ng'ate teyali omu ku bayigirizwa, naga nti ggwe wali naye. Naye ate Pawulo gombi ono Pawulo ate byaleeta biringa ebitutabula, n'agamba nti ekiyingira n'okwebaza tekiba kibi wazira ekifuluma. Katonda agambye tolyanga ensolo n'obulamu bwayo, bw'eba efudde wagisaze omusaayi gwavuddemu ogugase mu nnyama era ogulidde kati n'olwekyo ekyo kibonobono. So naffe bajja tubuuzanga nti mwe bana Flashlight Channel mwe mwatambulanga ne Haji mutweko ku bwino. Kakati mutweko ku bwino era obwo bugundi bwammwe mubuyita buki? Buclips. Mubukuume wala bajja bukunoonyesa nakati eyo programu eyo twagikola kugenda onoonye, kaakati ate obunoonya n'obuleeta
ate balabikanga ngotulaba wano gundi bwe yafa ne batandika okugula ennyimba z'omusajja nono gwe baziika ekyaggwe Palo Cafe gundi bwe yafa feri ani Philip Bongole Lutaya kaka ng'ate alinga yatandise obutandisi gundi ono ow'ebugerere Kasozi Angume ennyimba nga teziva ku radio teziva ku TV gagamba nti switch yange kaakati no naawe obuntu obwo mubukuume wala tubukume dda kubanga tekijja kuba kyangu ogaa tugenda kuddamu tutuule tuddemu ebyo bye twayitamu weewaawo kubanga buli olukya lukuleeterako birala bwekiri kati olukya olunaku olwaleero lutuleetedde amazaalibwa g'omutanda yes ate nga tekimanyi nti nno mu nsi ya Uganda nadda mu Buganda bw'oyogera ku Haji bw'oyogedde ku Buganda naye kanjogereko mpola nga tebampulira Haji lwaki President Museveni takola birthday ate nga ye mukulembeze w'eggwanga kaakati okuza amazaalibwa gano galimu obuwangwa kati oli talina buwangwa ate obuwangwa bwe nga ate tebugwayo waggwanga ki obuwangwa buno bwawukagana state to state tribe to tribe golaba ewaabwe baabya nnyimbe simanyi gye bamuzaala bamuzaala nange simanyi abo tebaabya nnyimbe naye twabya kiki enyimbe era kyoba olaba nti abaganda bwe baasiramuka bakwatagana bulungi n'obusiraamu okusabira abafu kubanga tumanyi okwabya ennyimbe tudda kula ne bagaba ebintu biki byonna byonna ne balagawo abasika kaakati ate enzigi eno eyaddamu eraga ekirokole ate yebadde etulya oluva emagombe kyomusika wuuyo niugamba gwe buwangwa ki kaakati abalala bagandawalira muli naye ngaate sibaganda ne batwononera ebintu ne Yesu akugambye sajja kudibya mpisa ya nsi wadde ebyabannabbi kubyongerako nakubinyweza tutambule nabyo nga yes naye bakusanga tugenza musagamba oyo musamize ate Bayibuli egambye nti nno teyajja kudibya mpisa ya nsi wadde ebyabannabbi wazira kubyongerako nakubinyweza tutambule nabyo nebyombi ebibiri lwaki bakutuma erinnya ly'ekikeeri ekinyomo bwe bukeera enkya bakutuuma gange nabo bajja kwebuuza ti eryo era olaba be baatuuma Yokaana erinnya nga mu kika kyewaffe tiririiyo olaba kyekikulaga kati weebiri n'ennono zaamu sobola okutambula nabyo tutambule nabyo kandi n'olwekyo abo tebakoza mazaalibwa kubanga mu buwangwa tebabirina naye ffe waffe obuwangwa tubulina n'ennono zaako era bye bitukuuma kubanga okwabya olumbe kwe kuziika okwokubiri era okusembayo omala lwaki nkibuuzizza ekintu ekyo nali manyi nti ng'omukulembeze w'eggwanga be bali badde abamu kwabo egamba nga tubyenyumirizaamu leero birthday ya mukulu munnaffe si mukulu munnaffe si mukulu munnange oyo mukulu munno tumukule ku kapati tusanyukire wamu naye ate agasa abasajja go buli ntakira buli mwaka oba mu covid oba mu ki leero tubeerawo amazaalibwa kaakati covid yajja tetwasaba ku sekukulu twasaba sekukulu kisi mazaalibwa ga Yesu haja ina wino sekukulu mazaalibwa ga Yesu nga mekanga 13 ogw'omukaaga ogwokuna ani mazaalibwa gani
ag'omutanda giga 13 guno gwe tuli mu enkya obo katika program tugenda kuona ko kalo lwaleero nga 13 olwaleero 12 enkya 13 kali aha mugenda musanyikira kakati tusooka kwebaza Katonda olw'ebizibu bye tuyiseemu ne obwakabaka bwaffe olw'ebizibu bye buyiseemu ne kabaka waffe olw'ebizibu byayiseemu Katonda n'amuwangaaza n'amulaga ku bino kubanga yasigala Bulaaya nga taata wakisizza omukono najja enkyukakyuka nga zijja zitambula najja kuwano nga muto n'abika akabugo akalaga nga yasikidde Namulondo newakubadde nga emikolo emirala gyati ginaba kuteekebwako najja nga atambula kakati ddala okutuusa lwanyweredde ddala muntu mukulu ensi agitegedde bwagerageranya ne byeyalaba mu buzibu obuto bwe tutuuka wano naffe tujaganya kubanga sitwali na ssuubi okusinziira ku bikolwa Obote bye yatukola nitumusembeza mu mukwano nabeeyo ate n'ayimukira mu ffe n'atuuka n'otuteekerawo olugero oluga nti very good Muganda is a dead one. Yeyo omugenzi Obote oba yali ategeeza ki nti bw'oba ofudde lwobeera omulungi kubanga tokyadda kumutawaanya kyali ategeeza Obote nali ndowooza nti nno abantu balina empisa n'ennono naddala mu byobuganda nti nno byali tebikyaliwo nali ndowooza nti nno baafa kati nabyo byafa kyo nali ndowooza so yali ategeeza nti nno the good Muganda is the one is dead kubanga yakimanya nga tetuyinza kumala gakkiriza kyataddewo yakitukakaatikako nituga nti kale katubeerewo naye naawe oli muntu ngafu bujja kukeera enkyanga ofudde waali oba Muteesa yamutta n'amuttira Bulaaya naye Katonda yamutta n'amuttira e Zambia bonna baddanga baki bafu naye olwaleero ekyakola obulungi nti yagenda okufa ng'obwakabaka e Buganda buzzeewo Haji nga tutunakwenga tusimbeko kakati mu nsi ya Uganda waliwo omuntu almost myaka gyonna ate gy'oli gikusingako ndowooza bamuyita Kaweesa ali eyo Bunyoro ayina ebiwandiiko nga bwe bayawula amasaza gano yali prime minister ku Kabalega omwami oyo gyali omwami oyo yazaala maama wange yazaala jjajja azaala maama wange era mwagala nnyo ate nange njagala nnyo kiikala mu bukulu ayina emyaka 11 tujje tutya olunaku tugendayo ku Lwokuna tujje tulaga kakati ndeesa kino ekintu nti nga kyengezaako okuleetera ensi okukimanya nti ebyafaayo bya Buganda okutuuka okukola nga zi birthdays kitegeeza ki eri ensi yaffe Uganda naddala n'obubaka bwa Buganda nga tunakwanukula kintu ekyo sooka oyagaliza omutanda amazaalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nyondo Lukoma Nantawetwa Nantalinnya Kateebe wange otabuuka buli waba abuuse nti embadde ndidde yo tetambula tukuyozaayoza ku lwa Katonda okusobola okutuusa ku mazaalibwa ag'emyaka 66 tukwagaliza nate obulamu obulungi mu maaso tukusabira Namulondo y'abajjajjaawe ogikuume bulungi Katonda agikuwangaalizeemu ezzadde n'ezzadde erinajja ligisange nga weeri kubanga bwe tunaawola nga tuwonye abafere mu mpuyi zonna kubanga tutambula nabo omulabe wana abanga wamu nnyumbayo ne Katonda yagamba Abayudaaya ti senga temwasembeza amasavu g'embizzi ku mifuubeeto gy'ekibuga Yerusaalemi ekibuga Yerusaalemi kyali badde kyalubeerera
niba semeza masafu gembizi naye kirigo olwekyo kakati olwaleero Yerusalemu nguli ekibuga ekitunanga ekitukuvu ye Roma kubanga Petero bwe yagenda n'agenda n'obukristaayo. Kakati nawano nno kyeŋŋamba nti Buganda bweneddamu n'emaleeterera nefuna abakulembeze abalungi ne Uganda nekkiriziganya ne Buganda okukakasa nti buli omu yeegatta bwegasi ku munne, naye okwegatta si kwakusaanuuka nga bwolaba sukaali bwabeera dissolved mu mazzi nomala kukombako bukombi nomala ti egana amazzi galimu kasukaali okwo abantu siyo tibwe twegatta tusigala unity in diversity nga gwe wooli nange wendi naye netugattagana n'enkola etugatta okukolera waki awamu. Ebyo amawanga ganaabiri lugiganakoma okutereera Uganda tegenda kuddamu ndooliito, naye buli mukulembeze anajja bw'anajja mu bwongo bwe ng'ekizibu kyatunuulira n'oba teyakyogerako nga bali e Tanzania nti benna abatuzeeyo abasigadde bajja banzikiririzaamu okuggyako Abaganda. It is a problem. Oyo Obote era n'agamba bati nga bali mu kuteesa kwa UNLF nti wazira I know what to do, how to deal with them. Beetaaga nnyo okusooka okubanyiga n'obanyigiriza. Banyiga n'okubanyigiriza. Ebintu balibanga byaddamu waliwo omukulembeze ono aliwo yagamba nti yagamba Abaganda naye ate inacto chance nga ffe abayivu bw'ogamba nti will crash mu abantu ba Nuupu ate nga tamanyi nti ne Nuupu basically 100 ku kinnaakyo eri mu Buganda. Yali ategeeza Abaganda ajja bakola bwatyo. Kaakati ono aliwo in my analysis. Kaakati ekyo kibeerawo kubanga ne Yesu yatugamba nti awatali lugero saayigirizawo ekigambo gyonna gye muli. Tikitya ati omusizi w'ensigo bwe yakeera enkya n'agenda ng'asiga ensigo ezimu zaagwa ku mabbali ga kkubo, endala ne zigwa mu maggwa, endala ne zigwa ku lwazi, endala ne zigwa ku ttaka eggimu. Naye ezisigalidde zino waliwo ennyonyi ze zaalya ezaagwa ku lwazi zaamera akasana bwe kaayaka ne zikala, ezaagwa mu ttaka eddungi ne zibala ng'egyo agibala ng'emyoyo. Gwe nga omukkiriza gwe ettaka eddungi eryameramu ensigo eyo era ekyeyongera okubala ebibala n'abaana b'onoozaala ojja batwalayo. Ezo ezaaliibwa ennyonyi zaasaanawo tezirinawo, ezaaliibwa obuwuka mu maggwa zaasaanawo. Kale nno nawano ayinza okuba nga oleese ekigambo kimu 3 in 1 2 in 1 5 in 1 naye ffe tugamba bayagamba Kurasi ng'ayogera ba Nuupu. Waliwo enjawulo wakati wa Nuupu ne Buganda. Njawulo weeri? Nana Nuupu ziwono jjo ne Buganda yajja jjo. Olese element gy'ogambye nti there is either 1 in 2 oba 3 in 1. Waliwo Nuupu okubeera mu Nuupu yeri mu Buganda. Buganda teri mu Nuupu. So Nuupu eyinza okuvaawo Buganda ne busigalawo. Era bujja kusigalawo. Ebyo bubiira bujja ne bugenda. Kakati UNLF okyagirabako wano. Teriwo. UPM gy'olaba. ANC National gundi ANC African National Congress ogiraba wano. Byonna byali bibiina nibyagenda naye gali eggwanga weeriri. Tukyagenda maaso haji kakati amazaalibwa gano gagattako ekyensi yaffe Uganda okugigatta amazaalibwa okujjukira atajjukira kiwe ate kyalonza atukola atya. Bw'otugamba nti kino dokita yakimpa nofuna buli okyogerako ekintu kino oba omupureesinze okutegedde bulungi kyolonze mu kkubo ogenda kwebazaani Katonda ati gwotolaba kale no n'olwekyo
tulina amazaalibwa gano nga tugakuza gongera unity mu bantu nantukuŋŋaana n'omuntu ago olw'omuntu omu eggwanga lyonna Buganda lijja kucacyanca ku lwekyo olaba bwe tuyongera unity amange sitawa celebrity mu bika byaffe 56 love olaba okwagala bwe kweyongera eri abantu si olaba abantu n'okumanya bukulinga nti kubanga ono ataaliwo ow'emyaka 15 kati agiweza naye ayingiramu omwoyo ogwo nti nange naliyo nga Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 66 olwo nga w'ataano naye awa history ekyo ky'oggyeemu abato oba okijjiddewo ddala ky'osigamu abato ekyo kiba kikyagenda mu maaso naye Yesu kyavudde agamba nti muleke abato bajje gye ndi kubanga abalinga awo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe naye bwe mutalyetoowaza ng'omu kubo eggulu temugenda ddiraba nagati kitya omwana bw'omukuba oluyi eddakiika nga omuyita n'omwekyetu n'okumutuma n'omutuma beba baana abato bebano naye nga gwe babalukukwa awulindaawulukukaaka nkuddiza aji ndi okuddiza nawe owulirenga bebiruma ate obusibu bwetoowaze wazira agamba mubwetoowaze tibwakubanga ku ddyo n'ekono muteekayo era akube nze nga nkyaliwo ajawo nze nga nkyaliwo bonkuba right kuddiza ate nze left olwo obeera mu kyamu obwetoowaze mumaaso kiki kyakuba ekyo era obudde obusinga nsaasira nnyo abakyala bamba bakuba oluyi kakabamu 2 kaba keetaasa ne bazzaako left baba beetoowaze ebitoowaze bakube gaoli okubye omuntu nga mulanga ki amala kunyira naye we nabeerera mu kiraasi nga nkukuba oluyi bemba sikubye luyi nga nkukuba enkuku ku mutwe omutwe guno beeramu amagezi bannaffe abato atukyali ku mazaalibwa g'omutanda tukyala tugezaako okwebuuza nti amazaalibwa g'omutanda gategeeza ki eri nsi yaffe Uganda naddala Buganda okutwaliza amala kyobalaba nti ajagamba nti amazaalibwa gano gaba gategekeko gacreatingako unity galeetako okwagala galeetako okuganja galeetako obumu n'okumanya kati nganze wala kalembeka nakuleeteddemu nti oyo jjajjange agamba yasambanga omupiira ne Kabaka Ronald Muwenda ow'olubereberye ewuwe wali ewaka ngamba twagusambiranga wano ebifaananyi byonna birina nakibuuzaako omuntu wano mu Buganda wali omuntu alinako histori faanana bwetyo baga nti babirina batono ate ebyo mu maka amakopikopi tebitambula kubanga gana amaka amakopi babeeraawo okunywa omwenge gwabwe kukola kutya babeera mu malwa bano amaka amaami ge gatuulanga ku byoto nga babagerera engeri n'okubayigiriza kubanga lye lyali essomero erisooka ekyoto mwenna mukomyewo era eyo history tugenda kumuleeta very soon ey'omwami oyo kyali ebintu byetu birina naye kwegamba yaŋŋamba ekigambo nti oyo history tayagala kufa bakwata ebyo ebitabo batandika okukoma essigiri ebbanga lyabiterekeddemukku kulu nnyo bagamba the lost counties ali Bugangayizi nebuyaga ali eyo naye agamba nti be baali baawula Bugangazi ku Mityana ku Mubende bwe bityo eyali secretary bwati ate nga secretary abedda ng'alina okukuuma office paka naye ab'ennaku zino secretary b'amasimu
ebintu bino babirabyeko nti checkinga wansi awo nekugamba abantu balina history and record kati omuntu kika ekyo singa ajjako ku mutana akugamba nange nze taata wunze namukubanga endobo wano nga tuba akapiira wano tebikyali nawo twetaga tukuma ebintu bino nti n'abaliddawo babisange era njaga nange haji bajje bambuuze haji ayogeranga bwati ne bwati bagambe eyo evidence mulina